baba ya Mungu aliyeni kumanyi gabadde nago Franka badde basangusiba musango gwa kasimu naye omusango gwa kasimu ogwo gulaba yenkubyo egenda okuvaako buli bulamu bw'omwana oyo okwonone si wakuteebwa ewa gyali kati mpuliriza bulungi omwana oyo okusigira ekifaananyi nti bagenda musiba ebya siriasi owulira kati guli omusango gwasooka ogwamusomerwa ogw'essimu owulira ogw'essimu gwali gumu leero bamusomedde emisango egi owulira ate nga Fangoni ekeddeyo ng'emanyi bamuta kudinki ati obwana bwa Fangoni obulaba busiru tebutegeera okuwa opiniyoni yo ku Alien Skin kirungi naye ate ogattamu okuvuma nti abasiru ba Fangon Forest ndabanga abeera agenze wala bunene ovideo actually ngenda na buku wa bubiri Tamale Mirundi Junior just yavuddeyo n'agamba mbu Kibanda alina kubeera nga yeegendereza naye oluvannyuma lw'okola ka video yako mwana wattu yeetonze dda nera yateredde dda mu line kati ono saagala lunaku lumu oveeyo wejjuse ng'osisinkanye Kamanda Mudogo saagala oveeyo lumu wejjuse ogambe ebyo basalasalako obuviiri simanyi bakoze biki saagala lumu oveeyo wejjuse ng'osisinkanye Kamanda Mudogo bunene ovideo obiri kambo kuwe ngenda soka nkutereka akono omusajja ali mukubeera nga awaga then oluvannyuma nkutereka akatamale Mirundi Junior nga amaze okubeera nga apondooka oluvannyuma lw'abaana ba Fangon Forest okumuyisaamu eggaali Nera still wine kwa Smax Media nkujukiza ntamala ne banafa Abasumol Labo Products go musajja yagala man power omukyala yagala amazzi omukyali yagazibwa nga goli bwaguuga nga wetagayo ka tight oyagala ka sweetener pulling oil osobola okuba kwa namba y'essimu julaba wansi mu nsonda Abasumol Labo Products baje soba nnyo okubeera nga bakwasaga bakutte saawa zibamuyita mu kote zateekebwa ku lupapula nezaalambikibwa walina okuyimirira mu maaso g'omulamuzi nezaalambikibwa okubeera nga zeeyo ekitabo tebamenye mu tteeka abasinga bamanyi alina luzira gundi ali kitali nange mbadde ndowooza ali luzira ali kitalya sajja ne bagamba akabonero kalabu abyogedde ng'ava ne mu bbaasi tamanyayo kati Franka ekituufu kati ndowooza mweno paati waliwo nawona mbadde nkulambikira kati kankubuuse omulenzi oyo nteeka bambi ye agenda kusiba omwana oyo atuvudde ku maaso Franka mu byaddala ebyaddala aliyo tetuliddamu kumulaba kati wuliriza omanyi naku z'omwezi bamugambye komawo mu kooti sizimanyi kati nno olwo olunaku kooti lwesembayo okutuula kooti esembayo okutuula nga 9 owulira ze baali bamuwa okusookera ddala lwesembayo okutuula owulira kati olwo lwe bamuwadde okukomawo kati ate bagenda dumusomera nga lumukasuka mu January owulira nga tuvudde mu nnaku enkulu era buli muntu yenna yenna yabuukinga shewa Alien baganaabe weyagenda n'okubuukinga ewa Alien ng'omanyi agenda kuyimba mu Desemba kirala kakute lwaki ngamba nti kakute ne Julia yakuwa lisiiti kuba Julia omulaba yabadde asala lisiiti za Alien ate naye taliiwo bana ebizibu nga binajja kubanga kale wandikutte Julia n'omugamba deposit wange okategedde naye taliiwo ne manager ali munda Fangoni tebagisibe Fangoni waliyo bapikkerere bakaceeri ebintu byonna bagamba Franka babivaako owulira nabagamba banoonye full figure banoonye Balamu ne Bikenzo ne Bebeko batuukirire kompyuta omuntu ayimiridde mu bino naye bwe mutaakendeeze malala ago buli omu ne mumulowooza nti mumusobola buli omu ne mwagala mumutwalire wansi bakyabasiba ako kamba babuulire nga bakwano bange ne musobola okunvuma it's okay nze nja babuulira amazima mugendeeze ku malala baabye mwagala okukola baabikola dda ekyo ndowooza teri yakibagambye teri kipya
byonna mu Uganda tubirabye bantu be bakyuka Sipapa yaliwo Mike Ezra yaliwo Brian White yaliwo ngera ffe wetuli tulaba kyoba ennaku zino nze nasirika ensi ndabandabe sikyalina budde bana nawummula akaliro konkawulidde abaana bafango ne temuzannya kati olwo mwabadde munkyaye nebambi mukyawa mangu kati olwo mwabadde munkyaye ne kati mwabadde munkyayidde kiba mikwano bamaada nakubisizza dde saati era ku lwokunanzija yenkya lwaki sijja nyambala ewa Kasuku ku pulogulaamu ngenda kukola pulogulaamu ne Kasuku enkya lwaki sijja nyambala firiali yeni kati olwo munaaba munvuddeko omanye abantu ba Alien Skin toyomba nabo tosobola bawangula bamwagala Alien Skin is blessed alina omukisa Anauganda bakwagala baba bakwagadde oba okola ki let him go naye mumote tufune kutulo let's get some sleep